Uganda y'enkya. Yomya kati nsaba omukulu w'omutuba ogwaffe ogw'amawejje Hajji Nadduli naye ajje ayogere obuvo n'obuddo obubwe naye tajja kutambula olw'otambula Hajji oba yimirira awo eno eriyo akakumo kuba katandise oli musirikale kalizana askari anakufa kama askari. Bayo bugalo bwa mjaki bakadde baffe abavudde ku kitebe ky'empeewo ku nsibuko ku nkulungo mwenkata ku mutwe tikkidde bwe tubanga muzze wano twebaza Katonda kubanga senga okolewo jjajjange gabidadde n'omugaa nti abo bonna abaana bava muku kimulabye nti yazaala abaana batono naye abo bonna nga bw'obalaba asitajja bulyewujje era kyovudde olaba kwokitegerera nti kyali kituufu Katonda okutuleeta ate n'atutwala tulekewo amabanga ag'abalala we banaatoola senga ozuukiza abo abaaliwo ku Ssekabaka Jjunju n'obakomyawo e Buganda olaba ebikonde ebijookera mu byalo tulaba olwaliro nga batuwamba ku drones naye ate kuli gubula asala kale nno okusisinkagana bwe kuti kutuyamba ne tulabaganako era olaba ekikabe kizeemu amaanyi omuzinzi bentunula bwe nti mugalubindi eno microscope ezimbulukusa ekozesebwa nnyo ab'amasannyalaze nga batema empenda n'akasimba wanagenda ng'anyoola olusozi olwo n'aluzza emabega n'atuuka ku luli n'anyoola n'aluzza emabega ogetukakananga olunyiriri lutambudde mayiro 5 naye nga luli mu layiniki kaakati naffe bwe tufaananye ebbugumu lye tunaava nalyo wano ndirabye wano ndirengedde ndigize eki kubanga twekuŋŋaanyiza nga tetwetegeera naye ebbugumu bw'otwala omuyala n'atuuka mu ffumbiro ng'emmere eyisa omukka bweti n'endagala zitandisa okugwa amanyamanya nti emmere egize eki eneetera okujja naye nakwo nkirabye wano nga nkitunuulira oli agamba onagamba oli agamba oli yaga nti nze mukuŋŋaanya w'ebitabo akadde kakutuuseeko esiga lino oddemu otunule biwandiiko ky'ebituufu bye tulina okugoberera so tumeze nga katiko tekamanya kika kya muddo mwe kaava so nga buli katiko kika kya katiko kirina enkuyegezaakyo kyobalaba akawoowo n'obuwoomu bwakyo bwawukagana okusinzira ku malusu gaaki g'enkuyege kano kabaalabaala kano kasejjere kano kanakanaka kano katunda eno mpawu oziwulira ezo zonna nswa naye nga zikolebwaki nkuyege naye nga enkuyege ezo zigaaya muddo guno kubanga ku biwandiiko ono kiwanyi ono gundi naye nga ate buli avaayo mutwe kakati mukigenda okutambulula kwe kuleeta ebiwandiiko ebyo mu byokye bulungi naye ate bwe tunaatuuka okutuula abalala bonna tebajja kujja kubanga singa lwatukola ssemateeka ffena ntweyiwa ekololo teyandiwedde naye baaga nti tulondemu abanaagenda okukiika ab'ensonga abanaafulumya ebikyokakuwawulidde bagamba tutambulire mu ssemateeka wa 95 alaga ensalo za Buganda n'ebya Uganda minisita omulamba bw'ayimuka n'agenda emukono ate bangambye ti n'ekibuga kino mu mukono kirina okubeera wansi wa Kampala gwogwakagolira ludda wa hatawanya beobala disitulikiti za Buganda nga mukono eri bweru ogenda okya emukono ate olubiri Buganda
kyoyagala okubeera nabalayirira nti haramu haramaini kyekyayina lubuto luyinza kumira Buganda lukibeera bajja kusosoma olaba amaanyi Buganda gesigalire naye ekibi kyate Katikkiro waffe ow'Emmengo abulyaza amaanyi kyebayinza okufulumya ekiwandiiko ng'ekyo nenkulaba ku ttivi okusosowaza Buganda okugiza waggulu ng'ate eno bagirya olaba ebeereyo awo yalifulumisa ekiwandiiko nga yeemulugunyiza gavumenti eyawo kati okumenya ssemateeka emisana ttuku negatta ebitundu bya Buganda ku Uganda alextuteeseza kakati obanga buli ekibuga kyangu obunakeerera enkyangano yayimiridde ebbombo n'agamba nakibangambye kirina okubeera wansi wa Kampala tunatambula tutujja kutukakiserenga naffe nonge ekikaata Kakwatireko. Zala abaana n'azaala Abdallah Kasubiya yali jagala owokubiri n'azaala Habibu Ssemukasa oyo ali Kabembe owokusatu n'azaala Amiri Mugga oyo agalamidde wano muguluka Kiro n'azaala owokuna nga oyo Abdallah Kusigaho Sempa n'azaala Sempa Abdallah Sempa Mubinge oyo agalamidde wano Kiryowa n'azaala Munyonyogi Jafari Wanula era oyo yali musajja w'amaanyi nnyo yali mufumbiro wa muzungu wanendejje era bayimba n'oluyimba bajjajjafu kyomuzungu w'endejje yalina nyina kubanga buli kubalabanga balabanga bajjanga bakulu naye beewuunya nnyo okulaba omuzungu w'endejje ng'alina ki nyina yajja n'ennyina bebazimba akati gye bayita Naalinga Lwatale lyali ddwaliro kale abakolangayo ngono Jafari atambula nakkalomuyi aba wali awo endejje nga tegyoyise ku kisaawe naye bwasemukanga amaze emirimu gye kwekutwala emiyembe gy'endejje egyo nagenda agitwala emu ne guno gubyo bagimanyi nti mirembe gyali Jafari olujja luno lukulembeze biki lukulembeze era okutunulira obulira tutyo naye ekyo kitutiisa kubanga Katonda yatuyita akulaga nti bwenayita ne bwokugulirayo ng'oli muyite olwadaki luvaayo ate ofubutuka okujja ne weereeta nga toli muyite bakuweesaamu ne bakuzaayo kano twebaza obukulembeze bwa Katikkiro Fuuno nasooka okumulaba luli nga tukyateeseyo ekibi ng'akyali muvubuka ddala naye ngenza okutunuulira ng'akaleegu kekaagala okufaanana omutwe gwange nonga lyakubya ku kipiniki biki byali ebimukyusakyusa ebyo naye nga newuli spokeswoman nga naye yali very tiny girl mugambe obuyinza n'amaanyi yagajjawa nabalabira awo naye etusisinkaganye n'emirundi atuzizza obujja era okutuusa n'okutuuka okukomawo naye
tugenda okuddamu okusisinkana endawulo muzirawo. She was a bit taller than me. Okategera kagamba tunagenda okuddayo okusisinkagana naye era nja kweyama abo betuna abakungu ne banamba nti eno yebebeera congregation tujja kusula mu ddiira awo. Omutuba guno ogwakiri owawalaga ofuna obukulembeze okumanya essiga eryakiri owawalaga nga lifunye obukulembeze ffe eri obutaba balema tetujja kubeera bahandicap era tetuyinza kubeera bakazolite tulina kubeera balamu physical effect nga tuli balamba bajjulu era abo abanaaba bakoneddwako kubanga kyawo ffe baba batubuuse nga tuli wakatikkiro eno yayina okubawandikiranga abaluwa okutuna batukiriziganyizza n'olunaku naye aŋambyemu wano nga tuli mu Bugereza kyebuddu eyo gye bavudde batuuse mu lukiiko batandise essaawa 4 ez'ekiro balwabuseemu nga busaasaana kaakati naffe ne tetujja kugamba nti tulwabukemu nga busaasaana naye obuwandiiko obwo bwonna buli omu bwalina abutuwe tukuyiseemu amaaso ajje tusobola kwegayamba tusooke kulyayo tusooke embeera eyo bwekyo njagadde obakakasa era nga nja kubeebaliza ddala olutambula lukutambudde kyeno ntandikwa bwetwatubagana emundu nga tubagana emundu n'obote twawanga obulemeezi obyo okumala emyaka 2 miramba naye batukugumulayo ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokubiri 82 netukirira esimu naye twatuusa ekiseera netukiraki netuyitamu ati netukomawo kaakati naffe oba tulegadde ebisasosebweki twongere okubizimba naye ng'abakubiriza mwenga abavubuka abataka ku nnono zaffe tuzitunuulire tuzaagale. Bw'ogamba omuzungu nti yali tasemateeka ffe twasooka naye kintu agenda okutuuka wano mu 2012 era nasanyusibwa nnyo okundaga ebubiro nga olwali okusomoka eryato ne lisimba ng'asimba mpaali eyo ebubiro naabubiriziddwa naki nannyanja naye amateeka ge bajja nago agatali bawandiike ne ku ssaawa ya leero gakola ate agako ge bawandiika G95 ate gakuleberera gatya n'osindika omuntu genda otegeeza ab'emukono nekino ekibuga tekitegeeza obuganda bwonna bunaabeera kibuga Kampala ago maduga kigaki aba ekibuga kibeera Kampala paka Masaka Bungereza kyambayira tube Kampala tugende Masaka kubanga unaakati kitundu ewaabwe nti bavuye nti tusisalanga n'oyimirira essaawa 3 zikyasala naye tebakuganya kukolako naki lwaki kuntuula byofu njagala okubagaliza okubaganya ebirowoozo okulungi era njagala buli omu awewa olubuto nga mmaze okuyita abenyiriri ikoola abenyiriri baimukibudde tobamanyi Abdallah Sempa kabakwogera Abdallah Kasobya mwogedde abeguse mukasa yaluwa kalabishe Buenas noches, porque soy capitán, no sé si tú estás con el
amalala mujja kugamanya amalala mujja kugamanya okunakomawo iyo nangu kukwasa akazinga abaana ng'obugalo bwa mukadde waffe ebabagambye byonna tujja kubeera nabyo. Uganda mugimanyi bagiyita Pearl of Africa. Pearl of Africa tubeera ne seasons 3 oba 4 mu lunaku lumu. Tubeera ne winter, tubeera ne summer, tubeera zonna zonna era obwedda mugula wabwe gwaka bwetonye empewo bwejja. So fena tugume ssebo jjajja waffe tweyanziza nnyo. I wish nga bwe bagamba singa namanya gwe wandibadde osoose n'oyogera tutatobanya bantu tubalala olw'okuba nti nno waliwo ekituukiddwako waliwo ekikyetaagisa okukola ki okusooka okukola okutuula then tuke tugende mu bakulu nga tumaze okwegeramu nga n'ensonga tumaze ziwumbawumba. Uganda y'enkya.